demanding over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. Okumala akaseera wabaddewo okusika omuggo wakati w'abaaliko abakulembeze b'ekibiina ki NUP nga bakulembeddwamu John Bosco Kibalama ne Simbwa Kagombe n'abakulembeze ab'akakyo kano ku bwannannyini bw'ekibiina obutuufu. Kino kyaviirako ababiri bano okuddukira mu kkooti ku ngeri gye baatwalamu ekibiina kino balyoke batwale n'obukulembeze bw'ekibiina kyokka gye byaggweera nga kkooti omusango guno egugobye. Our people from the grassroots could not easily pronounce these long letters and words. So we wanted to bring that party name. Really, if you look at the Independent Party of Uganda, whatever, then you look at the NUP. It's really very short and well abbreviated. Oluvannyuma Kibalama yategeeza ensi nti waliwo abantu abali bamutadde ku bunkenke nga bamulondoola olw'enkolagana ye n'ekisinde ki People Power. People have been following me all the way from Kampala to my home. Every day almost. Sometime they jumped over my face. I wanted to hear people in the compound. Kyokka akaseera katono nga kayiseewo Kibalama ne munne Simbwa Kagombe baddamu okuddukira mu mbuga z'amateeka nga bawakanya ssemateeka w'ekibiina eyali abagiddwa. Babawaabira okwedibonkolera ku ssemateeka w'ekibiina ne bakola owaabwe ng'afe balinga abantu 3 oba 4 abakifunamu olwaleero era ne bajingirira n'olukalala lwe baayita National Executive Committee ekulembera ekibiina era etuula n'eronda n'egobanga bwekola ki nga bweyagala. Eno y'emu ku nsonga akakiiko k'ebyokulonda kwe kwasinziira okugaana okukakasa ssemateeka w'ekibiina ki NUP omulongooseemu era bwe batyo ne basigala nga bakyatambulira mu ssemateeka w'ekibiina kino omukadde n'okutuuka olunaku olwaleero. Akakiiko k'ekulonda kye kaagambye era n'okuwulira tekwawuliddwa kubanga wabaddewo ensonga ezisookerwako zibayita preliminary matters nga bagamba nti naye ate twagenza okutuuka okubayita nga ate naffe ne batusavinga ebipapula mu kkooti nga naffe batuwawaabidde n'akakiiko nkawawaabiddwa nga bakagamba nti twekobaana ne NUP okujingirira. Chairman n'agamba nti olw'okuba naffe twabawaabirwa ate nga kkooti eri waggulu w'akakiiko ka byakulonda kuba okusalibwa kwawo wano ate kugenda mu kkooti tulindeko kkooti kyegamba tulyoke tukomewo tuwulire okwemulugunya kwamu. Kati tuyinza okugamba nti okusika omuguwa kuno kuweddewo oluvannyuma lw'abakulu bano okwesitula ne beetwala ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule okutegeeza nga bwe bakomyewo okwegatta ku kibiina kino mu butongole. Ddembe yaffe ery'obuntu okukaanya n'obulukembeze obuliwo okujja emeteeru lyonna egyandibadde gipropinga mu ki in future. Bano era bategeezezza nti n'emisango gye babadde nagyo mu kkooti nga bavunaana abakulira ekibiina bagiggyeeyo. Katukakase nti ebyo bye twakkaanyizzaako bijja kubanga bikolebwa kubanga tuli waka. Ekisinga okuba ekikulu kwe kubanga tibyo twobanga twogera tetusinziira ku YouTube wabula tusinziira munda awateesezebwa. Kyokka era bakalambira nti tewaliwo muntu yenna abakase oba okubako kyabasuubiza okukola kino. Nze ekinkomezzaawo kuweebwa mukisa kudda waka kukola buvunaanyizibwa bwe twewa emyaka 2 emabega nga tutandika ekibiina olwaleero we tuli ekuba nti kiri ku leve eyo etunuulidde ogenda Entebbe mu ntebe tetwagadde omukisa ogw'ogenda Entebbe butusanga ate nga tukonkona bukonkonyi. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya asanyukidde okudda kw'abantu bano era nti n'enteekateeka ezibadde zizingamye mu kibiina olw'emisango egibadde mu kkooti zaakuddamu okutambula nga bakutandikira ku kya ssemateeka. Nga bwe tubagambye bano abakulu gye buvuddeko battuukirira ne bategeeza nti beekubye mu kifuba baagala kutambula n'ekibiina oluvannyuma lw'okugezaako okukozesebwa abantu abataagaliza kibiina. Twabagambanga ebbanga lyonna lyonna nti bano abakulu
byonna mbadde mulaba sibe babiri mabega bonga bo wabula waliwo forces ezibaddeyo nga ziba pushinga ezimu za lujimu endala muzimanyi bulungi nnyo beeyita bannaffe naye ate nga ebigenderero byabwe birala. Kyokka guno si gwe mulundi ogusoose abakulu bano okutegeeza nga bwe bakkiriziganyiza n'obukulembeze obuliko obw'ekibiina kino okukolera awamu naye wayitawo mbale ate nga beefudde era ensonga tuziwulirira mu kkooti nga battunka. Kyokka kino kyongera okuleetawo ebibuuzo obanga ddala ku mulundi guno enzikiriziganya yaabwe eneebeera ya nnamaddala. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.